Olunaku olwaleero ziweze ennaku 3 okuva His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagenda mu America mu Washington DC okusisinkana bannayuganda abawangaalira eyo, ng'ono ensonga enkulu ezimu ku zaamutwala kwali okwongera okukunga bannayuganda abakolera emitala w'amayanja ng'agezaako okubazimbamu nti engeri gye tulina okukyusamu obuyinza bw'eggwanga Uganda tulina kyekolera ffe nnyini, so si kulinda muntu n'omu agenda kuvaayo atuyambe. Ono agezaako balaga nti bo bennyini weewaawo bali mitala w'amayanja basobola okukikola, tebalowooza nti bannayuganda bali ewaka bokka be basobola okukikola, ajja abasomesa engeri ez'enjawulo ze basobola okukikolamu. Ng'ono ennaku z'amazeeyo agezaako okwogerako eri bannayuganda bano okubalaga mu ngeri ki gye balina okukolamu n'abatya bwe balina okukyusa eggwanga lyabwe nga tebayiye musaayi, kubanga tetugenda kulinda byakuyiwa musaayi nti waliwo emmundu ezigenda okukubayo eri Kaguta Museveni, wabula nga bakozesa amaanyi gaabwe n'obusobozi bwabwe buli omu bw'alina. Olwaleero baasisinkanyeemu, agezezaako okubategeeza nti babeere bagumu, bakitegeere nti kaseera buseera akasigaddeyo okulaba nga eggwanga linunulwa n'erigenda kununulwa litya, nga buli omu w'oli otaddemu amaanyi go, buli omu kozesa ky'osobola. Gwasobola okwogera yogera, asobola okuwandiika amabaluwa yawandiika amabaluwa, asobola okuwandiika mu ngeri yonna, asobola okukozesa meyiro ng'owandiikira ebitongole ebinene okubiraga butya nakyemalira bwafutubadde ku bannayuganda, butya bwakozesaamu ensimbi ezimuweebwa okukulaakulanya Uganda ate ye n'azikozesa mu kugula ebyokulwanyisa nga ate alwanagana na bannayuganda bennyini bakulembera. Y'ensonga eyo gyagezaako okusiga mu bannayuganda bano abawangaalira e Washington DC mu America. Ono agezezaako bajjukiza nti Uganda yaffe, weewaawo oli mitala w'amayanja era osigala oli munnayuganda, kubanga enkomerero ogenda kuwunzika okomyewo waka. Bw'oba wagula ettaka e Uganda gwe nodda eri n'ogamba kasita nze tebinkwatako kasita ndi mitala w'amayanja, oligenda okudda singa tunaba tetwerwanyeeko, ogenda kusanga abasajja baalitwala dda nga n'ebyapa babikyusa. Kitegeeza nti okwewala embeera eno kiri gy'oli okukozesa amaanyi go n'obuyinza bwo bw'olina, ng'otegeeza buli muntu gwe kikwatako kiki ky'ateekeddwa okukola. Ategeeza nti okulwanirira Uganda kye kimu ku bye tusigazza nga bannayuganda, ng'ogirwanirira otegeeza omulala atannafuna information ku biki bigenda mu maaso. Kunga y'engeri yokka egenda okuyamba bannayuganda okwenunula okwejja mu mikono gy'abasajja bano, ng'otegeeza munno ali mu kyalo. Waliwo olwaleero ndaba ng'osobola okufuna information ekuweebwa bannayuganda ku mikutu emitimbagano, naye ate tujjukira nti waliwo bannaffe abali ewala mu byalo nga tasobola na kufuna ssente zigula data kusobola kufuna bubaka buno. Nti kyategeeza gwe oba osobodde okufuna obubaka buno, at least ate naye bwongereyo ku oyo ali mu kyalo ng'omukubira kasimu omutegeeze kiki ekyo kyalina okukola, in case nga balangiridde olunaku olw'okulaga obutali bumativu bwaffe nti oba ssaawa yakweyiwa ku nguudo ffenna tusaleko enguudo ziyingira Kampala, abeere nga n'oli ali mu kyalo akimanyi, kireme eggwawo bugwi nga yeebuuza nti ate kino kyatandise ddi, ate mulamwa ki. Nti kati bba bali ebweru wa Uganda, bw'oba olina buyambi nga bw'osobola okuweereza ewaka batambuze emirimu egyo, naawe oba ozannya epaati yo, naye bakibakwatako nnyo nnyo, ng'agezezaako bajjukiza nti amawanga mangi agazze gakyusa obuyinza nga tebayise mu kulwana na mmundu, wabula nga bannansi ababeera mu diaspora ate be bakiwumyemu omutwe, n'akuutira ne bano bannaffe abali eno nti nabo bagezeeko okukola ekyo kye basobola. Era bw'atyo n'awumbawumba nga bagamba nti kaseera buseera Uganda egenda kununulwa okusinziira ku biriwo ne byalaba, n'okusinziira ku kyateekateeka. Uganda egenda kununulwa eva emikono gy'abasajja ababadde bagiwamba bagifutubaddeko emyaka 40 kati nga bali mu kutulugunya bannayuganda, bo nga beerimbika nti bali mu kuzimba Uganda.